Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is a quick one tugenda kulawunya. For starters, nkolera ekintu kimu. Kano katambuze kagende wa MC Katamba. Oba MC CATS. Katamba n'abamufaanana mubangambire ebigambo bino. Abantu babiri awo Uganda abasobola okusuula omwami ono. Nga bebeera boogedde ono omwami agwa ekigo. Bino bigambo byange ate nze facts. Uganda awo waliwo abantu aba nga bebeera boogedde ekigambo ku mwami ono agwirawo. Era nga bo boogera teri asobola kubabuusabuusa. Kitegeeza ng'oziggyeko n'abantu babiri bengenda okugamba abasigadde bonna ne we boogera mu kaseera kano byonna bye boogera oba bituufu oba bikyamu bibeera bya bulimba. Kasetimenti awo kankaddemu obudde buno ng'olesa abantu babiri bano bengenda okugamba oba byoyogera bituufu oba byoyogera bikyamu mu kaseera kano byonna bikyamu. Abantu abasobola okusuula omwami ono olunaku olwaleero mu kifo kyalimu yono noono nkuddiremu abantu abasobola okusuula His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mulimu Kyagulanyi Ssentamu ne mubeeramu ne Bobi Wine. Be bantu bokkaaba abasobola okwogera ekigambo ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bamusuula. Kankaddemu katsa amagezi gajje. Katamba obudde buno abantu abasobola okwogera ekigambo ne kisuula His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oba ne kimwafekitinga bali abantu babiri. Mulimu Mr. Kyagulanyi Robert Ssentamu ne mubeeramu ne Bad Bobi Wine. Bebokaba teka kutanda nti ne munjuye wali asobola omwogerako ekigambo obudde buno kituufu si kituufu ne kiba kituufu. So omugaso gweno video gwa kumalamu maanyi n'abantu abakufaanana n'abalijja mu maaso ne bw'obanga ky'oyina kituufu obudde buno ne bwe kibanga kikyamu tosobola kukyogera nga si gwono noono ne kikkakkanya omwami ono kyali olunaku olwaleero. Teweerimba kabulaaza, teweerimba maada. Ono omulaba waatudde olunaku olwaleero. Thireti ye ono omwami ogiraba ku bigambo eri ku bantu aba era atya abantu aba. Ono omwami abantu basinga okutya nga senga babeera bamwogeddeko kimwafekitinga atya bano abantu babiri wano ati ono noono. Kati gwe wenna ali eyo ng'obadde okukuta olina akaama k'okukuta nako kate tukagayigaye ng'obudde bukyali kuba tewaliyo kyama ky'oyina Uganda awo nga regimu tekiyina ate kasa kibamu poliisi regimu ekiyina naye ekimanyi obudde buno tolina kyosobola kwogera ku mwami ono ne kiba kituufu ne bwe kibanga kituufu. So Katamba just njagala amagezi gajje kankupampinge mukko ate nga bwe nkumalamu amaanyi toyinayo kyama sigwe wekka tewaliyo muntu alina kyama Uganda awo kebere state nga kisobola okusuula omwami ono. Ensonga eri ejja ono kwayimiridde teri asobola mu provinga nti mukyamu. Olaba ekiremye bakikofiira bano ekiremye ono kuprovinga mwami ono nsonga kwayimiridde feria yabwe okumuchalenjinga ku byayogerako bonna bamaliriza bakoze ekintu ekya nga batandise zanya kadi ya political detraction oba deflection, politics of deflection or politics of detraction. Katamba kankuyambe ko kuba tobimanyi. Katamba ki obadde oyagala okukola mu luzungu bakiyita sophism. Wayagadde obeere sophist ate nga amagezi togayina. You not informed enough, you not clever enough to be a sophist.
sophist yakola atya ono abeera pro abeera mugezi ng'asobola okushiftinga ekikyamu okufuuka ekituufu mu bufunze. Basophist be balina ability practicinga politics wa deflection okukyusa ekikyamu okufuuka ekituufu. You shift the blame mu politics wa deflection. Kati kyobadde okola ogezaako okulaga nti abeegatta ku ono n'abatugumbula nti ono ye mukyamu, nti abeegatta ku ono n'abasiba nti ono ye mukyamu. Kadi gy'ozannya y'abagezi si ggwe kimbuyege. Kati oli mafuta okuzanya politics wa deflection, gwe oli mafuta. Tosobola, togenda sobola, ate tolisobola. Olaba ekyayambako Kikoofiira ono okubeerako ebbanga lino lyonna lwa nsonga yadiringa ne bakadde baffe ng'ebintu bino babiwa obudde butono, babimanyiiko kitono, nga babigenda kitono. Twagala okuyimirira ku vidiyo eno twebaze bakadde baffe abaatubugumya ku bwongo. Kyekisudde omwami ono nti adiringa ne generation nga mbufu, ate kati gwe mafuta katamba. So vidiyo nyimaliriza bwe nti gwe wenna ali eyo ng'olowooza oyinayo ekyama, oyinayo information gw'osobola okuta n'asuula omwami ono. Nina amawulire amabi, oyo information mutwe mutete weebonyaabonya. Bantu bali aba abasobola okusuula omwami ono be bano wano. Kuliko Mr. Kyagulanyi Ssentamu ne Bad Bobi Wine. Abasigadde nkugambye ne waba wa munjuye talina kyasobola kwogera obudde buno ne bwe kibanga kituufu ne kisuula omwami ono. Kati soka tamba teweekooya na kyama, ekyama kyo kite kubanga kiri useless. Ojja kufa nakyo nga tekikugasizza kuba tekigenda kukugasa. So buli muntu afaanana katamba ng'olinayo akaama konna aka Bobi Wine ne bwe kaba kapittu bambi kate. Toyina favor gy'omukolera ng'okasigaza kate olaba bakalina kyekagenda omukolako. Mu bufunze teriyo kyama state kyeyina, individual kyeyina oba individual ng'okiyina nga kisobola okukendeeza ku mwami ono. Ekisala speed y'omwami ono bali abantu aba bano. Bw'oba toli wano nga feesi yo togiraba wano, mwana wa maama gwe maada naawe ssebo teweerimba. Toyina kyosobola kwogera obudde buno. Mpozi maaso eyo ng'ono omwami afuuse wa myaka 8. Obudde buno toyina kyosobola kwogera kituufu oba si kituufu ne kibeera nga kituufu. Mu bufunze kyonna kyogenda okwogera kikyamu ne woba tolina kyogera. Ne wano wennyini w'okyogeredde era kikyamu. Kati gwakisirikidde naawe akyogedde naawe ateekateeka okukyogera, mwenna muli bakyamu. Amavidiyo eggwa teweerabira 226 tuli wano. Tugenda kukuba akalulu kuba tosobola banja gy'otawola. Bwe tumala okukakuba tugenda kutambula kawolawola, kyalo ku kyalo, kitundu ku kitundu, district ku district. Kano tugenda kukabanja kano tugenda kukabanja. Kano tekali ku byabakama. Byabakama ina option eza mu favor yaffe, bwe katabeera mu favor yaffe tugenda gattaka 221 ne kano. Obuwanguzi tubukunganya omulundi ogwa teweerabira. Akalulu akasooka gwe Comrade ali eyo ka mwami ono mugattireko bonna bowulira ng'oyagala akole nabo kuba kye tugenda okugendamu mu 2026.